Akulira abakozi ba disitulikiti ewa Kiso Alfred Malinga akayukidde abamu ku bakozi ba gavumenti ewa Kiso n'abamu ku bakwasibwa ttenda okusolooza omusolo okubulankanya ssente ezisoloozebwa. Service providers are complaining about politicians. Politicians are complaining about service providers are complaining about against technical people. So there is a katogo and they are making excuses. Okusinziira ku ono waliwo ssente ezisoloozebwa kyokka ne zitatuuka ku akawunti ya disitulikiti. Money from service from the taxpayers. You put much of it in your pocket and you raise a PRN and pay something different and forge payment receipts and give it to the payers. We are going to crack. Ono agamba kino kifiirizza disitulikiti ebitagambika n'eggwanga okutwalira awamu. Kino kiviiriddeko n'empeereza y'emirimu okuziŋŋama. Use a lot on the ground which goes in the pockets of individuals than coming at the district. Ono abadde yayisa olukiiko mwasisinkanidde abakozi ba disitulikiti ko n'abaweebwa ttenda okusolooza omusolo ogw'enjawulo okumanyawo obuzibu we buva. Wabula bano buli omu alumiriza munno okwenyigira mu mivuyo gino. Abakozi ba gavumenti abeeyita ba tekiniko kaakati nabo ba politician lwakuba balina akambuleera akaka bakozi ba gavumenti bakeekwekamu naye abasinga ba politician ebintu bye bakola obyewuunya nga nawe politician tosobola kikola naye osanga omuntu omusolo agutadde mu nsawo ye n'adduka nagwo. Bano era baliko ne bannabyabufuzi be balumiriza okuba emabega w'obukumpanya buno. Kansala Ssenyonjo attira emizindaalo n'agenda ng'ayita mu basuubuzi bonna titebaddamu kuwampooza. Ensonga eyo tugirese ku disitulikiti ne turipootinga ne tugenda ewa tawunikira akamwasanje naye wali twakituusaayo dda tetuyambibwa. Babimanyi naye bagamba nti chairman w'ekyalo yagaba obuyumba nze nkulembedde emyaka 7 akatale bakagabana. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.